Nsikwaniriza nnyo ku Shaki Media omukutu gwe tuli kubagwita Shaki Media amanyanze omugavese makula Shakira nyongera okubuuzaako mukwano gyonna gy'otuusaako engalo gwe wenna naddala bamaama nze ntunuulidde nnyo bamaama kuba nkimanyi omulembe guno bamaama tustrugglinze tuvuddeyo ne twewayo okukola mu mbeera yonna mu buli kimu ne tugamba nti naffe tujja kubeezaawo obulamu bwaffe olunaku olwaleero omukyala gwe twafunye omukyala ono akola mu kirombe ayokya manda naye okusinziira ku mboozi ye mbadde njagala agitunyumizeemu njagala tubulire ku mannya ge yaani yavaawa bani abamuzaala yasoma teyasoma byonna ogenda kubeera nga ate obimanya wabula nkujjukiza gwe omulungi yali eyo nti subscribinga likinga sharinga ate tusobole okubeera nga tutambuza eddoboozi ly'abamaama tutambuza eddoboozi ly'abakyala programu gy'olimu mbagyetandi mukazi mukwano osanyusa okulaba amanya gange nze Rebeka Ajjuku. Omulungi atudde wali ayagala kumanya Rebeka yaani yavaawa. Rebeka yaviira Kakira. Yaviira Kakira mu layini za Madivani. Taata wange ne mama wange mwe baali bawangalira era mwe banzaalira kati ne banfaako ne ntandika obulamu bwe butyo naye bagenda okufa nga nafumbirwa gye nali nfumbiddwa omwami nandekayo n'agenda mu magye nga tetunayingira bulamu obwo twagala kumanya Rebeka yasoma abazadde nga we bali yasoma bw'aba yasoma yakoma mu class ki nasomako katono nnyo nenkoma mu kyakuna kubeera ogenda mu P1 nasooka siika ebinyeebwa nenfunawo sente zampandiisa zaali nusu bisatu ati awo school fees nga batoola 1,500 nensomako paka mu kyakuna awo mama ne taata we baafiira nenkomaawo. Okay. Kati mama bwafa noyingira obufumbo bwasookeramu bwali obufumbo bwe nasookeramu taata ne mama nali ntuuse emyaka 15 mama nangamba mukulu waakuze ne taata kati tugenda kufuna omusajja ofumbirwe mali ekuvaamu egende egulire braza woki omuwala kati nengamba mama mbadde njagala okusoma mama nangamba ffe tetulina school fees asomesa ki omwana omuwala nenkomaawo era okusoma ne bafunira omusajja nagamba asooka kuntwala mu bazadde be bandabe kati we yantwala eyo yantwala alira kati we yantuusa alira mama nga y'omu kuba supporting okuba nti gwe ofumbirwa ebyobugagga bigenda okuvaamu bigende biwase muka mwana kati mama we nagenda alira abalango nze ni mulugwala kati oli omulango mama we omulenzi nagamba nze sigenda kwata maali nkuwe owasa oyo omulugwala okujjako kumuteeka atukolerere ffe tugende tuwasa omukyala kali kyaffe kuba ffe abalango tetukolagana n'abalugwala omwami nandeka eyo kuba ye yali tayagala mukazi mulango nandeka n'agenda mu magye kati nembonaabona bwenti okutuuka bwe nafuna omusajja yali ku kyaloko nga mugagga omwami okulekawo ogenda teyakulekera baana biki yandeka n'omwana omu omwana oyo yali wa myezi 2 kati akuze aweze emyaka 23 kati nenvaayo nenzija ewa jjajja azaala maama ewa nebuvuunya kati gye nafunira omwami ono yandeeta kuno ku kizigo kati we nafuna omwami oyo yandeeta kuno nanzaalamu abaana 3 netugula epoloti netuzimba bwe twamala okuzimba ennyumba nagisulamu myezi 9 ng'omaze okukolerera nangoba nzira ku mizigo bwentyo kati akugaba mu nnyumba eyo gy'okoleredde gy'omazeeko amaanyi go ng'akuwa nsonga ki yangamba sisaanira kubeeramu eyo ennyumba naleetamu omukazi omulala era yalimu nentandika obulamu buno bwentyo kati era nga bwomanyi nti opangisiza ennyumba yongera gyonsanze eri mu kibira obulamu bwentyo bwembutambuza wenfuna ku ssente nzirako eno ku lukalu nensiikako ku capati ezo amandaazi sumbusa bwentyo abantu ne babeera nga bampagira naye kati ate abaana bano be bandekera
nembanga mbaweerera school fees akasente ne kaba nga tekamazisaako bulungi ati abaana tamuyinza okutuuka ne baagala nga tutuuse okukola ebibuuzo akasente ne kambula bwe kabaawo ne bakola ebibuuzo ati ennaku ezo mwaka guno gwennyini mbadde omwo mu kibira nga era njiyeeya bwentyo nasangira omusajja gye yansangira nga ndi nkola emirimu gyange era we munsanze. Kati mu kibira muyina obukuumi bwe mubeera nabwo nga bwe tukusanze eyo gy'obadde wekka wansi muyina obukuumi bwe mubeera nabwo nti bubuno butuyambako kozi ekibira bwe kiri kikwafu nnyo teriyo bantu omuntu asobola okufuna obuzibu mu butamanya? Tewali bukuumi bwonna tewali era kubanga obukuumi obwo kibula bwe butaaliwo omuntu wabulira alajja naye adduka kweyongerayo kubanga naye abakimanyi nti ekize kisobola omusaanyaawo. Kati obuzibu bwe nasanga eyo bwe buno nti nali nkola nensanga omwami nansanga nga ndi kukola emirimu gyange bambi nankwatawo kiyifuyifu kakana nga ndekedde lubuto olw'oyo omwana naye nanoonyereza ku mwami oyo nemufuna bwemufuna nemugamba ndi lubuto nangamba nja kuyamba naye okuvanga nekolo nerero nzadde omwana kati omwana we wa myezi 3 tewali kyanyamba mbeera bwetoweze mpitamu n'abaana kati abaana bonatuka ebiseera nga natera okuzaala nga tugenda kukola second term omwana omwono wa myaka 15 ono omwami yandeeta kuno tabasomesa kati abo wali ojja wajja n'abaana bameka mpuliddeko omwana ow'emyaka 23 kati ye tayina buyambi bwakuwaayo nga maama akola mulimu ki oba naye oli naye wano avuba taliiwo bwana taliiwo wano abeera ku mazzi eyo oluusi kati waba afunyeyo ampeerezayo omutwalo waba tafunye bw'atyo kuba naye kati nkwasaganyizaako waba akwasizza naye waba takwasiza naye era amala bbanga myezi nga 6 oba 5 bw'atyo anyamba. Ogambye omwami abaana tabalabirira kati ekyokero kye tukusanzeeko ky'obadde olimu okwokya okyokya kivaamu ssente nga mmeka? Kati saawa zino kiyinza okumpayo emitwalo 10 naye ng'era 10 we balimpa kati abaana omuwala yakoze ebibuuzo second term musasasula kati ndigenda kuba nga nsasula second term ne third term abenga afuna lipooti kuba ne lipooti ya second term teyafuna yafunako ya third term yokka ate abadde talina uniform kati netetenkanya nafunayo ku uniform kati kano mba njagala nkabatetenkanyize kuba kati ako ke kasembayo kengenda okwokya ogw'ekumi n'ogumu tetubeera mu kibira kuba abasirikale baba bakambwe ennyo nabo baba baagala ku ssente kati oyinza okwokya n'oviiramu awo ate nakyo okukifunamu n'obutakifunamu kuba oyinza okuba nga omaze okutakula ne bagakuggyako gonna. Ogenze n'oyogerako nga tuli ali n'ogamba nti eyo obulamu bwo bwonna obusinga obungi oba ebbanga lye lisinga obungi olimala oli mu kirombe eyo gy'ogamba gy'omala obudde infact ogambye n'obudde bwe buziba ekiro obeerayo otya? Bwe ntyo mbeerayo n'enkuma omuliro nebakaawo kumpi n'omuliro kwegamba ekyokero kyange ekyo obutasiriira kuba weekisiriira mba sigenda kufunamu bwe mba sebase kumpi nakyawo mbeera enkeera nga nja kungulavu nga sijja kufuna manda. Nze nkusanze oliwo gwe wekka n'ekyokero kimu temubaayo nga kirindi nti tuliwo bangi in case of anything omuntu afunye obuzibu munna asobola okumanya nti maama gundi oba omukyala waawali twazze naye kiri bwekiti ne bwekiti? Teriiyo kuba kati abasigadde baba bamaanyi nnyo basajja kwega batema emiti gyabwe ng'abasajja kati nze ng'omukazi wakwegatta mu basajja nembeera nga nkola nabo nga tubeera wamu awo nze mbeerawo nzeeka bwentyo. Ebbanga lyokoledde omazeemu bbanga ki ng'oyokya amanda ago bukyanga ojja kuno wajjako mwaka ki? Najjako 23 buno obulamu mbutandiika 2015 ngokwawukana ne bba wange oli twayawukana ne 2013 kati nentandika buno obulamu okubeerawo nzeeka 2015. Omwami otabeerako eyo n'agamba nti kati obuyambi buno babukwate babutwalire abaana oba omukyala wali waali? Tekisoboka neba lunaku lukulu tasobola bagulira mpa. Wasitukako n'ogera n'onoonya kuba obuyinza oba ab'amateeka ku kyalo bakyamaani banna abakyala ne babaako engeri emu gye bakuyambamu? Byonna natuukayo ne ku celebration office nentuukayo
tewali kye banyamba kiri awo. Bakola bati Era omwami bamuyita n'agaana ogenda naye ne bamuleka. Banagendako ebuyuko probation office ne bamuyita ne boogera naye bukyanga avaayo. Bana ekyasinga okuntwalayo nali nguza ebitabo ne uniform naye nga nempandisa abaana naye nga school fees nga baana babagobye. Nengendayo n'agamba ngenda kubaweerayo naye bwe yadda ne leero takikolanga. Era yadde agamba nti abafuzi bamukkiriza abeere nga abaana tabasomesa. abaki Abaana tabasomesa. bani abamukkiriza Abafuzi poliisi emukkiriza kubanga tasomesa baana. mbu poliisi yamuwa olukusa okubanga tasomesa baana ababe bazaala. Bwatyo bwayogera. Byannaku nnyo bikaabya. Kati nga gwe maama obeerawo otya? Twagala otubuulire wadde embeera eno weeri kubanga guno omulembe gwe tulimu wadde omukyalo oyina embeera gy'oyitamu embi era ogenda n'okola ki n'okola nti kati olwa essaawa zino oyina ebikunyigiriza nga ggwe omuntu naye era ozuukuka oba mu matumbi budde onoogenda n'okuuma amanda go byonna byosangayo ebisoomooza byonna n'obiyisaako amaaso n'ogamba nti kangende nkole ki kangende mbeerirewo abaana bange kubanga nze maama nzaani nze taata. Birungi ki oba bibi ki by'ofunye mu mulimu guno? Ebirungi byenyinza oga nti nfunyemu kyemba nzigyeyo kiba kinyambyeko kubanga nti sigenze kwewola ate kalubiriza abantu n'okusabiriza abantu abakuliranye n'okupangisa ennyumba mwensula kubanga ebiseera ebisinga nti ennyumba tebatera kungoba lwakuba nti nnemereddwa okusasula wabula ebiseera ebisinga bakugjawo nti olina abaana bangi. Naye ekyokusasula ennyumba tebakingoberangako. Nfuba nnyo nga bwensobola nensasula nanyini ennyumba wensula. Naye ku luno olubuto lwanyinza amaanyi nemba nga nyingidde myezi 3 nga sisasudde nanyini ono aŋŋamba noonya gy'ogenda nekyeyanyamba teyakwata bintu byange. Yakulekera emyezi emeka? Yandekera myezi 2. Taata w'omwana ono omuto eyeegabira by'otaamuwa katukiyite bwe tutyo tatuulangako eyo n'agamba nti kangende ndaba omukyalo ono bali batya n'omwana wange omumanyi mukola naye? Mumanyi tetukola naye naye nga tetukolera wamu naye nga yakola mu kibira omwo mwenyini naye nga tetukolera wamu naye. Ekyo bwe mumanyi. Tavangayo okwo n'agamba nti kangende nkoli kino? Tewali kye yali anyambyeko wadde kimu. Tewali wadde. Ng'ovuddeko ebyo ebizibu ebibeereyo bye musangayo eby'abantu okujja ne babagwira nga temwetegekedde bizibu ki ebirala bye musanga mu mulimu guno? Ebizibu bye tusanga mu ogwo omulimu ng'era bw'olabye emiti gyange egyo nti mmaze ogitema ngipanze kabadde ettaka mu bulumi obungi kuba kati era olaba sinabaguma mu mubiri nkyalina kawere kati omaze oteekako ettaka otakudde amanda gaago oba ogeetisse omusirikale n'akusalakawo n'agamba gateekaawo gateeke ne ku mmotoka yange wali ate namala n'akutambuza omwo mu kibira n'akuleka eyo gy'otamanyi oluusi n'osulayo enjala yakulumye kuva ku makya bwe buzibu obwensanga mu mirimu egyo gyenkola naye kyansi wekukwata nga tebakutte odda awaka n'ogulira abaana emmere nawe n'osobola okuba nga obasasulirako ku sukulu fees ne radi roodi kyekirungi ekyo kyendabamu. Ogambye waka babazaala abaana bameka? Batuzaala abaana 6 omu n'afa. Kati bo bali ku ki? Bo tebakuweerezayo ku buyambi nga gwe muganda wawe? Bulaza wange omukulu yagenda Sudaani n'ayingira amagye teyaddamu kulabika. Bulaza wange anzirako omuto wange naye yamala ekiseera n'atuuka n'agenda e Juba teyaddamu kulabika. Sisita wange gwe omukulu wange ali okumazi yanywa omwenge n'asula mu bbaala naye bwali alinga nze. Kati nina sisita wange ali omwo mu Kampala naye yambulako we nali mmanyi nagendawo nga yavaawo kati simanyi wawaali ne mama tamuwulizaako. Simuwulizaako oyo gwe nali ntwala nga maama wange naye kati simuwulizaako. Nga gwe omukyala byonna tubitegedde nti okubeezawo obulamu bwo kwa kkaluba
ate ng'oliko n'abaana abataliiko buyambi. Kiki wandyegombye okubeera mu nsi muno nga ggwe maama? Kyenaalyegombye okubeera mu nsi muno bannaaye, naalyagadde nga singa mbeera nga nina kyenkola nga sirikola eri mugundi mu nsiko omwo, nange negomba okubeerako mu bantu nga nange obudde buziba, mu budde bw'abantu obuyingira okwebaka nga nange nningira nenkola ki nempummulako nembeera n'abaana. Oba ebiseera ebisinga nti abaana bange abo mbaleka ne basula mu nnyumba bokka, tomanyi kigenda batuukako. Oluggi luno lwa mbaawo, omuntu asobola okusindika kuba oluusi mbeera ne mu nnyumba n'owulira omuntu ng'akuba oluggi. Kati nange eri mbeera obulamu omutima nga gweraliikira, naye naalyegombye nti singa mba ninawo kapito yange sobola okusiika capati awo ku luguudo nenzira ewaka neneebaka n'abaana. Nange njagala kubaako obulungi, negomba okubaako obulungi nga bannange. Naye kati anyinyulula mu mbeera ankwatirako, kuba omuntu yeetaaga omuntu gwe yeesigamako olunaku nti alinako obuyambi. Omwana oyo yali badde annyamba, embeera gy'alimu yeeyo naye tanaba kwetengera kuba akolera bagagga. Oluusi bamusasula ngamba bama, oluusi bansasula, oluusi tebakola ki, tebansasula. Kansuubire gwe mulungi ali eyo omulabi wa programu Ndi Mukazi, owulidde ekirooto kya maama ono kyeyandyegombye okubeera ng'aba nga ye omuntu. Nkoowola gwe wenna ali eyo eyandyagadde okubeera ng'otuukiriza ekirooto kye mu ngeri emu oba endala, ate munnange tusobole okubeera nga tumubbulula mu bulamu bw'alimu n'okubeera ng'abaana tubawa future esinga okubeera nga nnungi. Amannya nsigadde omugave Ssemakula Shakira, omukutu gwe tuliko gwa Shaki Media Yugi. Genda osubscribing, likinga, sharinga, ate tugenda kubeera nga tukuwa ezempozi zikyasinza okubeera ennungi. Gwe wenna maama ali eyo ngo strugglinga mu mbeera emu oba endala, toggwamu ssuubi, toggwamu maanyi kubanga tomanyi nkya, ate munnange kigenda kukola ki, kigenda kubeerayo. Osobola okuba nga weekubagiza enkya munnaye Mukama nakukwatira ate ku mwana, omwana n'akubbulula mu mbeera gy'okola ki, embeera embi gy'oba olimu. So temuggwamu maanyi. Bw'oba olina akalimu w'okola ng'okafunamu 10 switi, essaawa zino toyina buyambi, naye ate wadde omulimu gwa bunkenke tosobola guvaako nga toyina ky'ogenda kukola ki, nga toyina ky'ogenda kulya. Nga maama ogiro kya strugglinga, tomanya Mukama kyagenda kukola ki, kyagenda kuleeta lunaku lwankya. Wano wendi sigenda kusukkawo, twatambudde tubadde sayidi zeenu. Tuli Kizigo gye twasanze bamaama bano, ate munnange abayita mu mbeera ey'okustrugglinga be bampitidde, abayita mu mbeera ekaluubizibwa oba etali nnungi, omuzadde okubeera ng'agibeeramu ng'ate ayina n'ezzadde eri abaana abato. Sigenda kusukkawo mukwano akume atakuumira mpeera, mweraba.